Alright, LMTV Uganda program ebera stebazi sonsomola wano okaba nange mbaniriza ku lutimbe gagadde olwa LMTV Uganda nzivula bawemba mbaniriza okitegeera newombeka ng'omwana anaawone ddalu nenga da kituufu sina ddalu bannange Mackenzie, how are you? Abantu b'ennansana mbaagala nnyo muli mutya bannange mwenna ate mwe abasinga abantu b'ennansana ate bannennansana kigenda okubeera ekibuga ekinene mwe mugiramu kyakisekerera naye nga Mackenzie lockdown ekyamutataaganyizaamu naye nga agenda kubeera naffe very soon, very soon. Veroni ogamba otya? Veroni no munnange, Veroni nkunoonya nnoonyaako munnange nze sibitegeera ebintu bineeno naye nga Luisi awe Saudi ogamba otya? My dear ogamba otya? Yusufu awo ekayunga, Aisha awe Kawala, Celebrity, Shakila bannange muli bulungi mwenna mbaagala nnyo gwe Kasawe 10 ku LMTV Uganda wamu ne program zayo n'obeera nga ozimirwa okola kyamaanyi awenjogerera antwagudde ku musajja mukulu onawangalidde mu entertainment mu industry music eno netumugwako netumugamba bannange bulijjo tetuwuddangayo muntu akufaanaganya ddoboozi naye munnange kinene ogenda kikola otya ngamba musajja mukulu Gerald Kiwewe oyo yakuyimbira munnange empale yeegudde okitegeera azze nga ayimba ennyimba nnyingi nnyo ez'akadongo kamu eziyambye abantu ezirimu amawulire amalungi Oshtegera netumubuuza netugezaako okumubuuza ku bya mwana mulenzi ono Free Boy eyayimba akayimba ne Winnie Nwangi akagamba nkusaba kwate Esiimu akayimba sawa zino akaliko akatrendinga okamala obadde okimanyi nti eddoboozi mwana mulenzi Free Boy lwokuba bamubadde temukigenderera naye kawulirize bulungi ojja kuyanga eddoboozi ya mwana mulenzi Free Boy likwatagana wamu n'eddoboozi lya musajja mukulu omukulu Gerald Kiwewe netumubuuzaako munnange Gerald Kiwewe yatutegeezeza n'atugamba nti mu butuufu naye awulira ayaayana yandyetaaze okusisinkana ku muvubuka oyo yandyetaaze okumulabako engeri gy'atunulamu ne bw'afaanana ne tugenda ne tubuuza ne Free Boy naye n'agamba nnyo kijja kubeera kirungi nnyo bonna kwegamba buli muntu ayaayana okulaba munne lw'okuba nti chance yeetannaba kujjawo naye bo buli muntu ayaayana okuba ng'akola ki ng'asisinkana munne ne tumubuuza naye n'akola kya kubanga tuzze tulaba abayimbi abato bangi abajja naye nga bajjira mu ddoboozi ly'abantu abakoze ki ababasingako nga bolaba Dr. Bitone n'akopa erya Dr. Jose Kamiliyoni abantu bangi abakoppaganye amaloboozi my dear ne tumubuuza n'agamba ye takirinaako buzibu naye obuzibu anaasobola okumaintaininga ekyo kyatandise okitegeera kubanga ne Gerald Kiwewe kubanga si wakuwummula kati nti music agenda kugivaamu right now okitegeera kati jjukira oli agenda kuba ayimba nona akoleki tuze tulabanga ekintu kino kiziza nnyo abantu bangi mabega kati tosobola kyovolaba kizibu nnyo okuwuliriza ennyimba za Dr. Bitone ng'ate Dr. Jose Kamiliyoni waali okitegeera kuba oli ne bwa Dr. Bitone ne wanayimba oluyimba tujja kulowooza Kamiliyoni yaluyimbye kubanga lwaki eddoboozi yagezaako okulikopa lyonna likola ki likwatagana n'agamba naye nze simanyi bw'anaaba anaasobola okumaintaininga eddoboozi kubanga eddoboozi lyange nze nina byenkozesa okubanga libeera bwetyo ne tumubuuza okozesa ki n'atugirayo ye byakozesa okubanga eddoboozi eriri bwetyo nawe nga omumanyi ye wabeera n'akabisi we kabeera ngamba akenge tekamuva ku bbali ne tubuuza Free Boy ne tumubuuza ne tumugamba nti oli yakubuuza onoosobola okumaintaininga eddoboozi kubanga ye ayina byakozesa ye Free Boy n'agamba nze nkozesa mazzi Gerald Kiwewe wakenge kati ekituufu awo simanyi gwe mulabi wa LM anaasobola okulikozesa oba nedda bw'atyo buli muntu munnange yagambye ayina okulwana ennyo kubanga munnange ekintu ekyo kyatandise akimaintaininga ate ayina okuyiiya ayina okubeera n'obwongo obukola ki obuyiiya ennyo kubanga ne Gerald Kiwewe naye waali tatudde music akyamulimu nnyo si wakumulekulira right now byebyo bifaananyi bya musajja mukulu Gerald Kiwewe wamu ne Free Boy yakuyimbira akayimba nkusaba kwate Esiimu wamu ne mwana muwala Winnie Nwangi okitegeera kale kazaabike emipiira ate lwaki nedda byebyo ebifaananyi byolengera ku screen yo awo wennyini awo